obulamu n'endwadde buli lwakuna mugataleeko nfuufu ku Bukedde TV1 wokka. Nga bwe twalaba wiiki ewedde, hemophilia bulwadde bwa bulabe nnyo obuyinza okuviirako n'omuntu okufa. Bw'oba ng'ozaaliddwa mu maka nga mulimu abaana abalala balina obulwadde buno, oba ng'olina ab'eŋŋanda ndala either ku sayidi ya maama wo oba mu famire nga mulimu ab'eŋŋanda, naawe oyinza okuba nga wabufuna naddala ng'oli mulenzi. Awo tolinda na kubleedinga, tolinda kukula mu linnyo nakuba nti omusaayi gukuggwamu, ogenda ne bakola ki, ne bakutestinga. Olwaleero Dr. Peter Waswa okuva ku ddwaliro ekkulu e Mulago agamba nti nga bayita mu kitongole ki Uganda Hemophilia Foundation bawa obujjanjabi obw'obwereere n'okukebera abantu. Obujjanjabi bwa bwereere bwe bwe buli kirungi abantu ababulina ne babeera nti tebasosolwa, kubanga nabo bayinza okukola ki, okuvaamu ekintu ky'omugaso eri eggwanga n'eri famire zammwe. Obujjanjabi buweebwa omuntu alina obulwadde buno kuweebwa kirungo ky'atalina ekiviirako omusaayi okukwata. Treatment yes omuntu gy'alina okufuna ng'afunye obulwadde buno kuzzaawo ekyo ekirungo ky'atalina. Omuntu bw'aba talina factor 8 aba yeetaaga kugimuwa. Oba nga alina hemophilia B aba yeetaaga ekirungo kya factor 9. Tetwandirinze muntu kukola ki, kubleedinga oba kufuna buvune, yandibadde nti afuna obujjanjabi obw'okwetengera. N'aba nti afuna factor emirundi egiwerako mu wiiki, tugambe nti 2 oba 3 buli wiiki. Oba abamu tubawa ne treatment y'okwekumisa, nti bw'aba waka n'akosa treatment eyo ew'omusawo n'atukubira essimu n'atutegeeza nti afunye obuzibu bwe buti ne bwe buti, ne tumuwa ku magezi engeri gy'okufuna obujjanjabi. So factor okuba nti akola ki, emuweebwa. N'abafumbirigano ng'omu alina obulwadde bwa hemophilia kikulu ne mutegeeza abasawo okuba endabirira y'olubuto luno eyawukamu. Awo kitegeera nti olina okukola entegeka n'abasawo ne babeera nti engeri gye bamulabiramu ng'ali lubuto n'engeri okuzaalibwa bwe kutegekebwamu. Okay? Kubanga ebintu ebyo bandikoze ku mwana atalina hemophilia tebajja bikola ku oyo ayinza okuba nga alina hemophilia. Nga tuli mwezi mwe tujjukirira akawuka akaleeta mukenenya, Dr. Waswa asabye abalwadde ba hemophilia okwekuuma akawuka kano kubanga nabo kasobolera ddala okubakwata ate n'okukasaasaanya. Lwakuba nti yavaamu omusaayi tekiri nti ajja kwanguba okubufuna oba okukola ki, okubugaba. Bw'abanga omanyi nti olina obulwadde n'ojjanjabya, ekisooka obuwuka buno bukendeera ddala musaayi. Agamba nti olw'okuba obujjanjabi bwa hemophilia kufuna butaffaali bw'omusaayi obuguviirako okukwata, bakikola n'obwegendereza okakasa nti akawuka tekasaasaanira mu mbeera eno. So ofuna mukenenya ng'oyita mu musaayi kizibu naddala. Ate naddala kati mu factor kati engeri gye bamukolamu, yes bakebera obumu bamujja mu musaayi, okay, nenga bakwekenekenenyeza. Ate ekirala omulala bamukola nga tebamukoze na musaayi, bamukoledde mu laboratory.